Otyo banywanyi neyanziza nnyo akadde kano okubeera nga mukyaliko ku mukutu gwa SK Media mulaba mwebale nnyo yonna gye musinziira bannaaye ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamwenjaliire mwenna basubscribinga nnyongera okubeebaza abapya abeeyiwa waneeno ku L40 okujja okulaba Matayo mwenna mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Solomon Kaweesa Kazinda alonze nkakutte nate Matayo waali wano kayongera okubabuuzaako simanyi kati era okyeyanjulira abantu era abamu baba bategeera kati kyemanyi naye nga musiibye mutya kansubire muli bulungi amanya Matayo tuno mujuni nga bulijjo tuli wano ku L40 so ne leero tukomyewo actually tubadde tuludde okukola tubadde tubabuzeeko nga buli muntu yeebuuza Matayo yalagawa Matayo abaddeyo ndoza activities ze zibadde nnyingi mu bintu bye tubadde tukola L40 juzi twakasindika abaana okuddayo ku ssomero nga tubawo ebikozesebwa bantu banyumizeeko ku bibadde wano bintu nze sirina kyengenda banyumiza naye twebaza nnyo abo abatukwatiddeko n'abaze nga batuyamba bannange kubanga kati tubadde tulina challenge nga tukolera wano bachairman tebatumanyi abantu tebatumanyi weewaawo bachairman twabawandikira ne tubategeeza naye baadde tebasitukangako kujja wano kati twayagadde tukigatte lumu okwongera okulaga enkolagana n'abantu so gavumenti sikuddawo negamba nti ate bachairman tebabamanyi biki so twayagadde okweyanjula mu kitundu nakuyambako abalala kubanga era nze oba ngambe nti antife era twakozesezaako ku maanyi gaffe n'agammwe abannayuganda naye twebaza nnyo mwena abaatukwatiddeko bannayuganda nammwe abali ebweru sigenda kubeerabira babadde bakuba essimu nga tukola kampeyini eno ne muweereza buweereza ssente out of the blue ne zituuka ku Matayo Foundation mukoze omulimu munene abali wano e Uganda bondo zaabo tetubala na kubala abo baade batuleetera mwebala okubanga mufaayo ku bannayuganda n'ebigenda mu maaso ndoza away from that Matayo mu bbanga lino lye tubadde tetujja ebintu bingi nnyo bye twaleka emabega nga twogeddeko ne bituukirira mu kaseera ako twaleka interview yasembayo watugamba waliwo omunene agenda okufa kale ffe abamu n'otubbirako ebbali naye era byagenza okuggwa nga tumuziise twaleka Trump wamulagula n'asimattukaawe ate bamuzzeemu baagala okumutta oyo Trump agenda kufa bukadde si kufa nti afudde bukadde naye ye kubanga ye mu future taliiyo era agenda kufunamu kukosebwamu katonotono yebakemukaawo ebinaddirira ng'akutuka naye nga amasasi si gakumutta tagenda kufa masasi awo Trump waffe yawonye no taliiyo guno omwaka mumulinde we munakubira fireworks wa 2025 nga Trump takyaliwo nga tuyingira 2025 oba nga 2025 aggwako nga mumuyingira Trump wa just wano mu maaso wano katulinde tulabe biki ebiralawo kuba Trump ona alanze nnyo mu kusookera ddala omanyi nenagundize nabadde nkola neneetegereza katemba w'abazungu mu 2020 ya abajjukira obulungi waliwo entalo eza China nga abachina bekalakasa okutwala Hong Kong naye abachina baali batuuse mu ndooza 90% kati omuzungu kye yakola oba Omumerika jjukira omuchina Omumerika Omurussia muntu omu kati Amerika najja n'atondawo katemba okutonda omuddugavu gwe banyigira wansi abasirikale nga baagala bajjayo kubanga omuchina yali takyalina kyazza baali bamutuuse wakati nga Hong Kong bagitwala kati bali bakyuka ne bajja ne baya America n'akyusa amawulire n'aga diverting ne gajja eno
ku byono omuddugavu yafa mwerabidde erinnya George Floyd yoyo kati mu kukola ekintu ekyo America era n'abakyala basatu beyasooka okutta ne beekalakaasa naye ne kitawa vibe nsi kati kwe kuddamu akatambi bakikola intentionally nga bakigenderedde kati amawulire ne gava China ne gajja eno mu America kwekalakasa ne kudde eno kati okwekalakasa mu kudde eno China yatta abantu abali basoba mu 12,000 buli yagiwakanyanga teyamuwozesanga yatanga mutte kati amawulire gagenda okakanira wano nga Hong Kong emaze okudda mu mikono gy'Abachina kwanga luli baali bagenda gikutura kati buli muntu gwe bakwata era China eyo government ya China mu 2020 yatta abantu abasoba mu 12,000 ngebalanga ki aba baali beekalakaasa abe Hong Kong ya abaali baagala okukutura Hong Kong ku China kyoyagala okugamba olwaleero Hong Kong eri wansi wa China ja naye luli baali baagala gikutura lwakuba nti aga amawulire ngeri bo bali gye bazanya emizanyo tolina ogenda garaba kyokka ate nekikyuka wano bwe tubeera wano nosanga oluusi nga okwekalakasa kuli wano muzeeyi akuba oba abaserikale ba wano bakubyeko omuntu omwesasi ebyo bwe bitambula nsi yonna oba katemba ba wano be batamanyi zizanya naye bo bali kye baakola bwe balaba Jinping bwe yalaba nga bamutwala ye yagamba Abamerika era mu biseera ebyo China yasasula America bwali bukadde 5 obwa dola bwe yasasula ne badamu ne baleeta ne contract ere ya Eclipse okuddamu okuzanya kubanga kati nze nina ebintu byenjagala mu gategate mu mwaka gwa 2020 Bill Gates yavayo n'agamba nti ali mu kuyiya research okulaba nti enjuba eno bagizikiza oba bagizikiza ereme kubookya nnyo kyokka ate mu dakiika y'emu China eri mu kukola enjuba ng'ekubisaamu eriwo emirundi 17 kati bw'okigattaawo nze ansi eyo njagala gibalekera mwe mugyesigalize naye mu kutubuzaabuza nabadde neetegerezaako ne research ezimu ze nabadde nkola nga ngezaako okulaba ebintu bye bali mu kukola waliwo project ejja ate ejja wano mu Uganda project eno singa government ya Uganda egikola nze ngenda gibawera bwereere singa government ya Uganda egikola musobola okubanga buli mwaka muyingiza obukadde 10 n'okusoba obwa dola ya mu mwaka gwa 2027 government egenda obeerako bagenda kujja boogere ne government kubanga tujja kuba tulina omukulembeze omupya boogere naye bwe bamala okwogera naye bamugambe bamusomeremu ddiiru actually ekyo nze nsobola ngenda kyogera Museveni bw'anaaraba nga kiyita asobola okikola bannayuganda ne bakiganyulwamu oba ono gundi owekyabazinga lwakuba nti gavumenti yaffe bakabaka bonna bali ku ntoli za muntu omu naye essaawa zino waliyo olutalo olugenda obalukawo lwa Ethiopia na Egypt balwanira mugga gwa River Nile kati Abachina mu 2027 bagenda kujja wano e Uganda bazimbe mu lutindo olwo lwennyini oba mu mazzi ago g'omugga bateekewo ekisenge mu kuteekawo ekisenge be bagenda okubanga bakontrolinga amazzi wano okuva wano ogenda mu Egypt nga buli nsi mwe gayita esasula $2.5 buli mwaka just kufuna mazzi buli nsi mwe bayita era Abachina bajja kujja contract ejja kusayiningibwa bagibaweere bwereere so nze nandegambye nti okusinga ogiwa Abachina gavumenti yawa nesobola okyekolera nebanga ekola ki either engeri gye gali ga butonde netakikola ne contract Abachina banajjo gisaba bakite olinga ateesa nti president anaabaako Kyagulanyi oba Muhoozi diiro eyo tagikiriza bo bajagikiriza nga gavumenti naye era tebajja nabo era actually nabo bajja kukola nga baminisita ba Museveni nga bw'olaba nti Entebbe bakola oluguudo lw'Entebbe nti naye yadde mu mateeka tumanyi nti Museveni yayitawo yekka kyokka ate kyewunyisa ne bakabaka balina kaadi ezibayisaawo
baba VIP yanti neera basasula ebyogamba VIP era kati mumanga muga kabaka afuga Buganda enanyini nsi enensi yakyuka Museveni gwe mubaranga omukulembeze takola kye mwagala akola abazungu kye baagala kabaka takola kyayagala akola bwe bamugambye twayogera kawe mabega ne tugamba nti World Bank nga yakagala sente nengamba nti waliwo sente era ze bagenda okola ki bo bajja tuka bazituwe waliwo sente ze bafulumizira World Bank naziwuliddeko akasente akajja era kajja sigala nga kajja baba America saawa zina enkuba kyekola mu Europe abamu balina mu kufa bangi nga tetubiraba ku mawulire anti temubiraba anti omuzungu tayagala kuswala kati gwe bye China wabitegeerako nabirabira ku gwe wano so saawa ya leero gwe bobolina actually abantu abali bweru Solomon agane tanabiraba ku mawulire mubimurage ndowooza mwalabye ekyagudde embalala twabinabirabye muyaga kye gwakoze nze nyongera okujukiza gavumenti ministry ey'ebigwa tebiraze mugiteeke mu sente temuliimu muganda wange temuliimu ki ate n'ekyokubagamba nti mugiteeke mu sente nze famire yange oba bwe mba ngenda waffe mu kyalo siyita eno runo oluguudo lw'e Masaka okuva Laakaayo okutuuka ku Katonga Musisa agenda Dubotora awona Musenyi kati njagala mubeere ku stand by mukole oluguudo olulala muleke kwesigama ku runo oluguudo lugenda kubotoka essaawa yonna kati tulimu kututiisatiisa ffe abagendako e Masaka nze ekyo oba ngamba bannayuganda mukyekwatiremu olutindo olwo lugenda kubotoka already walulagulako oluli nti simanya amataba gagenda kubeeyo yonna anti kati waffe ne bamuyoola olutindo ne lugenda ya kati saawa zino motoka eziyitawo nzito eriyo kubo ddene ate weriyita wanafu so kati lugenda kutandika kugwamu kuba ekyo ekitoogo kyonna so nze nandigambye nti gavumenti mutegekewo ekuba eddala erya emergency oba eryaffe eriyita eggombe eno ne ligwa essembabule anti eyo wala either engeri gye lukyawanirideko mukolewo olulala nga lwa byuma nga lw'amaanyi oba nga baluzimbye ku pads nga bwolaba express nga lw'amaanyi kubanga awo wona wagenda kugwamu naye bwe wanagwamu kitegeeza abali e Kampala gundi ziri zigenda tandika kulabika nti ojja kuyita wano okozesa eryato wano okozesa piki wali okozesa eryato Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba kwasizza Kibyago kuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yafeesi mu kibuga Gwanzwe China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulirawo ku Kamukamu Plaza omwaliiro ogusooka yafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. oba bigenda tandika kulabika ebintu nga byanguye watugamba tulinde nga 245 tukyatudde tunyumirwa ate bigwewo olaba saawa zino Solomon abantu kye basuubira si bwe kiri era ekintwala ku research buli kanaku mbeera ku mazzi ekintwalayo kiri bwe kiti kulaba buli kantu akavaayo kubanga ebintu byonna ebyapeninga okwetooloola ensi saawa zino ffena tuli mu lutalo lw'e Russia olwe Ukraine Israeli naye Abamerika batta abakongo wano teri n'omu akimanyi abantu babatta eyekongo abantu baffa sibayeekera no abantu ababulijjo anti era Amerika yakwata sente nazo wabayeekera naga mugende mutemateme bali baveewo buli awali kyabugagga so fena focus tugitadde eri ku muzungu omuzungu ye buli kimu buli kamu muzungu juzi nga twakavaawe Masaka nina gundi gye nakola nali n'oyo gundi Karule
ne twogera ku njuba tugamba enjuba ezo zijalabika enjuba ezo zaalabise ebbiri era wazikubako ekifaananyi no ziri zaali 7 tezaali bbiri nga ziri ebbiri zadda tuze nga tuzoogera ziri zaali njuba 7 nga kuliko n'ey'abachina no ziri nakyo zaalabikako eddakiika nga 3 ne zimala ne zibula naye nze kyenjagala ogamba abantu bano nti buli muntu yenna ng'olina oba oli mukulembeze mu Africa twetaaga ndowooza tujja kubaako we tubayisa okubasunsula oba okubakuba mu tooki tulabe oba mugenda kwesimba omu naasobola okukola kubanga waliwo sente ze baatadde nga sente ezo baaziwadde abantu bano nga ba Econ. America yafulumiza obuwumbi obusoba mu 100 ne eyagala buwa bano ba bloka betuze nga twogerako bano bagenda kuzimba Econ City. Kati Econ City Econ ebyobugaga bye byonna bya milioni 8 ayagala zimba ekibuga kya trillion kati gorooza sente zagenda zijjawo. America etandise okujja nga ereeta ba agent abo era Econ nga wali mu Kenya wali mu Tanzania wali buli wamu erinawo ba agent ne bana atandika okufulumya sente ezo abantu abasinga bagenda nga babagoba bagenda kukola nga kiri kye twayogerako eky'Obwakabaka nti Bungereza yateekawo limit bwe giriyita emyaka 65 kati wasigaddeyo 15 bw'oli batowaabye Omungereza ebibi bye byonna biriba bimuvuddeko n'abeera smart nti saawa zino tusobola okuwaaba oba kabaka oba gavumenti ne bagamba ebintu byemwabba mu Buganda twagala mutulirire trillion nga 5 za pound naye kati Bungereza enengeri gye yakwatamu ebintu buli mufuzi ino w'amatwale bagenda babuzaabuza abakulembeze bino bya Commonwealth okujja nga bayambako abantu n'owulira nti Bungereza musimanyi yayambyeko Obwakabaka bwa Buganda bawaddeyo milioni 5 abavubuka bakole okitegeera naye singa bawaaba ne bagamba buli kyemwabba wano tukyagala mukikomyewo ne bagenda mu kooti Bungereza esobola okusasula ne sente zeetalina nga tugenda mu kooti ki anti kati waliwo amateeka ge baateekawo agensi yonna naye era kati bo bwe baalaba nti Africa esobola okwekuŋŋanya n'ekola ki kubanga ne Gaddafi direction gye yalimu ng'eyagala ebyobugaga. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Kwanga mu 2007 Gaddafi alina abantu be yakwata alina abantu be yakwata baali bava mu Congo abamu baali bava mu Nigeria nga bayita ku nyanja ezize oba mu nsi ya Libya bwe yabakwata ne bamugamba fe abazungu baatuba kati naffe tuwali tuyita ku mazzi ogenda okununula ebyaffe kati Gaddafi n'amala n'abata ne bagenda era yabapasingiranga ne bagenda mugende Bulaaya mu Burusi anaasobola okubakomawo oba kitegeera kati bwe yatandika okujanga we yatandikira okugira n'obuvumo obwo bw'okutandika okwongeramu mu struggle ye gye yaliko n'asanga abantu abatandika omulyamu olwo nga ba Museveni era y'ensonga lwaki yajanga wano nga yeegayirira abantu naye ffe kye twagala gavumenti project eno Abachina bwe bajja era tugenda kutuuka ekiseera nga oluusi n'Omuchina ali mu Uganda nga talina mugaso ng'avaamu lwaki kubanga beba omaye abantu bano balowooza nnyo ffe we tutulira n'otuulaawo y'Omuchina abala kino bwe nkikola kivaamu sente kivaamu kiri kati engeri olutalo luno gye lugenda otandika nti balwanira amazzi bo bali ekiyisa Uganda nti ye part of Africa bintu bingi naye nga watandikirawo amazzi so agamazzi singa bagasiba buli nsi eba egenda kusasula nga oba Uganda nga bweyagala tugenda bafukamiza so byebimu ku byokulwanyisa kati nga bwolaba nti omuzungu nti yakontrolinga emmere kyokka nga fe abagirima
lwabutategeera bwaffe kati omujaina nga twerimira ettooke lyaffe tweriira era emmere bwenebeegize UNC egifuga ifugako misooli kati misooli simu abagirima tulima ne tubaguza fe ne batuwa essente ne badamu ne babaleetera nti babaleetedde buyambi batwala eyo Karamoja ewatali mmere. Karamoja teri mu Uganda. Kati nze kangambe kino ebintu ebiswaza wano mu Uganda nze nganzi nze nsobola oba ngambe nti nsobola kambo example nti nsobola n'okweyambala n'empita mu bantu ne sitaswara okitegeera naye bwe mpulira nti omuzungu ampadde emmere awo mba nswara nnyo ddala omuzungu okuliisa okundiisa ng'ate waabwe balya simanya bikeresi okitegeera fe abalima wano nti omuzungu yaleese obuyambi ewange nangulira akasawo k'akawunga omuzungu azze ku Matayo Foundation n'ensawo z'omuceere abakujoze awo abantu abanswaziza nnyo kati abazungu baba bakujja ku Matayo Foundation baleeta eki no omuzungu mu bintu byalina okujja nabyo basobola otuwanga ebyo ebyuma bye batusingako naye naffe mu kyemmere omanyi ffe waffe lwakuba nti kati oba bino mba njogera byama byewaffe ffe bwe twalimanga emmere ewaffe mu byalo neebala nga n'okukyala kw'abantu waliwo ebibbo bye baalukanga nga oli ateekamu ebijanjaalo kasooli miwoogo biki ne tulumba ku kyakye ne tubiwaayo n'ogamba tuze kusiima Katonda kabona wa Katonda twala amakula gaffe ne muwaayo ne mutwala ebintu ebyo kati kyaki ne bw'oba ebitunzi oba ebikozeseza mu kuyambako ku mirimu gya kyaki naye ng'osiimira mu mmere naye kati cash nina n'omulongooti gwe nalabyeko gwakubyeko ewe Kororo omusumba omu n'agamba nti ebyuma omulongooti olw'okuba tegwafudde n'agamba nti ebyuma byayidde yabadde n'agamba musonde sente ng'ate ebyuma ebyo buvunaanyizibwa bwa gavumenti no kyogamba yasondesezza abantu sente okuddabiriza omulongo no si bwe kiri kyabadde kitya omulongooti gwe Kororo gwakubye kituufu ogwo gwa gavumenti free to air nezivaako ye bugingo n'agamba sisitimu ye eya byuma eya kyaki nayo yakubye n'abagamba musonde sente tugule sisitimu empya okakasa ebigambo ebyo ye byogedde ate nze njogera kyesirabye so nendabanga saawa zino kwegamba ffe nze omuntu gwe negomba wano bali bantu nga babiri waliwo omusajja mwerabiddeko erinnya bamutwala mu bufuzi bw'amatwale mu 1800 eyo mu America naye omusajja oyo yali alina ekitone nga kyanjawulo mu myaka gye oba mu biseera bye bwe bamutuusa mu America yabalanga map n'amanya nti era y'omu ku bantu be batandikirako okuzimbirako machine nti n'omanya nti kati global map nti eri bweti era n'America yasooka okupima America mu biseera ebyo nga America egula ekitundu kye bayita Alaska mu Russia baali tebamanyi nti waliyo ne gold omusajja yasooka yali mudugavu ye yatuulanga nga wano bamusitulanga ne bamujja nga Mbarara ne bamuleeta nga wano e Kampala n'agamba okuva wano okutuuka entebe ziri kilomita bweziti ng'alina vision eraba ekyo America batandikanga okujja nga bakola okunoonyereza oba okupima nga balaba byayogera bimakingana ekyo ye yali alina ekitone kibala kilometers kati omusajja oyo yafa ng'akoze ebyafaayo bingi naye babibbululamu omuzungu Nacha Ebo beboka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Bana abantu be batuze nga tuwogerako ate oliye yali kabejja yali alaba ng'asobola okutuuka katugeze ng'ewamwe Masaka n'amanya yards Masaka kwe yeetoololedde 40 kilometers era America aba muzungu mwe yajja omwo okutandika okupima ebitundu ebyensi mwe bajja okutandika okupima nti kati Uganda etudde ku square kilometers bweziti
oli yatuukanga mu London ng'amanya nti etudde ku square kilometers bweziti ne batandika okupima kati ebitabo bye mwe bajjanga nga babiteekamu abazungu nga bano bamasamusa aba bakolanga. So abantu saawa ya leero ffe kye tuliko Uganda wano teri muntu agenda ne bwe tunaakola tutya tetusobola lekawo likodi za bamasamusa ab'emyaka ab'egy'olukumi kati wakayita emyaka nga 9 naye tuboogerako bakabaleega abali mu myaka 10 tuboogerako Kabaka Mwanga obategeera kati ffe abaliwo mwe mulowooza ffe tulina n'emyaka 2 gye tunaamalawo era mu myaka 2 bajja kuba batwera nga bisiimuuse nti ensi buli we yabeeramu kati amagezi amangi agaliwo ga kisiru lwa nsonga nti buli muntu bwe twogera ku bantu abaliwo kati omuzungu bwakeera n'agamba nti nempulanga omuntu agamba nti omuzungu yakola roboti kati ffe roboti oba abannayuganda abasinga oba abaddugavu abasinga zezi roboti nti buli kye musoma kya muzungu church mutambula ku ya muzungu ndina experiment gye nabadde nkola nja kuba mbanyonyolamu kawulika nga ak'ekiralu naye nga kaddala buli okulya kwa kizungu saawa ya leero kizibu nnyo okusanga omuntu ffe twazimbanga bu piramidi n'ogira kasooli n'opangapanga piramidi kati okulaga omusaayi gwaffe wetuvudde twazimbanga bu piramidi n'ozimba piramidi n'ozimba emunyenye n'ozimba obuyumbayumba nga buli mu sheepu za piramidi bwe zityo naye kati obulamu bwaffe twatondebwa kuyiya kyakulya nakunywa nakwebaka teri kirala aya naye ate nga mulimu ebitundu ng'abantu oba bannaka abaaliwo edda nga babiteekateeka nga omuntu olw'okuba nti gavumenti yagaana okulaga bannayuganda ekituufu kye bali saawa ya leero teriyo na muntu asobola kuzimba purojekiti nti bannayuganda bagijumbira oba okugenda ogirambula oba kitegeera naye nga mulimu ebyalo olusi byetuze nga tukula nga tuwulira nti ekyalo gundi bw'ogendayo waliyo ekintu kye baazimba bwe kiti ne bwe kiti nti bano nti footi bagizimba nnyonjo omuntu nawulira nga ayagala kwegomba ogenda kulambulako efooti ekyo ekiriyo lwaki ennyirira okusinga e Kampala eyo tetulinaamu ministry of nines bakwekyo nti katudesigninga ekintu kisikirize abeyo mbalala kijje kikole ku beene ate kati eyo bo bali mu kukwaniriza muzungu anti aleete dola anti kati kangambe kino ffe tetwagala kintu nti omuzungu kati omuzungu bw'ataabeewo tetuwulye tetwekolera ebyaffe kati lwaki saawa zino temubikola kati bw'anaavaawo munaayiya ddi nga temubiteeka mu baana so ebintu ebimu tulina okweteekamu ebiwayi mutunuulire nnyo abachina buli nsi eri mu China town ogyeko Kenya anti Kenya bagigoba kati saawa zino lwaki China yesinza okubanga etambula buli wamu China town balina ssente balina products bakola ebintu kati bezo sente ani yazibawa babyekolera oba erinnya lya China abachina be basalawo okulyekolera naye wano abachina okumanya nti bazibu ne bo bakusiba mu ggwanga lya China amakomera gaabwe galimu okudesigninga zi engine ku byaraani kuyiya zi project oba mukomera totuuliraawo naye ate wano bakusiba n'obeeraawo tuluka bibbo na busero ja ne bwe bandibaddewo naye nga waawe babulukira babuluka abasibe abasibe se wano bakola ne furniture omulungi abasibe ba wano bakola ne welding omulungi semumanyi nze nabirabako luzira nga bakola fabrication era ebyo ndowooza omukulu yali aze nti mubinkolereko bakola ne batunda sebo ne babawa akasente kaabwe anyway naye nze kyenjagala njagala at least mu Uganda mu Kenya mu Tanzania Rwanda n'awalala tubeereko oba ne district nga yo ya Africa nga tekirizibwamu muzungu
nga omuzungu ne bajja naye nga boolaba kano akatale kakabaka wano Cold Kampala nga buli ekirimu kyabaddugavu magezi maganda mafirika maganda bye kati bwe kinaabere anti nkyogera kuba kiba wano Buganda ati kiba wano Buganda goloza era ne bamunakiteeka wano fe abafirika fe abanno kiteekamu amaanyi anti era nga kikoleddwa Kati anti fe kyetwalidwira magezi g'Abaganda ayayaya ne wamwe mulina magezi g'Abanyoro ensi ekyuse nze ekyo njagala kwongera kijjukizaamu abantu amataba gagenda tabuka osange ng'Omumerika nga takyalina focus ya Africa wabula nga focus eriwo eri egyo twenyize tutyawo mbase abasaatya okulaba nti abaawo gundi argument yefaanana n'ey'omusajja Omumerika ennyo ayogerera ennyo abo abeeru abo ng'alaga nga bwe bazze batta abaddugavu ab'amaanyi n'abamu nga ba R.Kelly ba PDD ne batta amannya gaabwe babasibe ng'agamba ekigendererwa kyabwe mbu baagala kusaanyawo baddugavu ekyo nkikiriza emirundi nga 5 lwa nsonga nze eriyo byendaba ebitagenda na mawulire nosanga seneti ya America nga bali mukola okuyiiya okulaba basooke babuzeebuze Africa kyovulaba neruli nti saawa ya leero omuzungu yenna engeri gye yayingira wano mu Africa arwana nnyo okulaba nti omuzungu oba omuddugavu buli kintu kyaleeta kitambulira ku percentage ya 10% nosanga omuzungu mbwaze abo abazungu nze kansooke mbagambe kino Nature Able be bokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Number 1 omuzungu akozesa bano bali reptilian bino waliwo ebitonde biringa bi alien naye ebitonde ebyo bye bikyasinze okubeera mu ddiini z'Obukatuliki oba mu Baroma. Nze njagala kujjukiza abantu kino nti buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno oba mulabye alien oba ekitonde kyonna kye mulaba nga tekitegereka oba kivudde mu mazzi bananga ebitonde ebyo bye byasooka wano. Muleke kulowooza alien zaava mu maazi zaavaawa wano mwe mwakajjawo mwe mwakajjawo kati byo olw'okuba biri eri side zeeri kubanga waliwo oba nkiyite nga bwe twogera ku buno obusenge gy'omusana kati eno ensi waliwo amaanyi nga boolaba nti waliwo kankiyita obunyogovu obudesigninga seruzi z'Abaganda si bwe budesigninga ez'Abanyankole si bwe budesigninga ez'Abanyoro n'ez'Abasoga za njawulo n'osanga nga byawukana. Kati ebitonde ebimu byali birina okubeera mu Antarctica weather ya America nga tebisobola weather ya Africa. Kati mu kujanga bitambula bwe bitu ebimu byafulumanga kubanga nze nabagamba nti abakyala basooka wano basookera ku mabere ga Nyamwiru ne bava ku Nyamwiru ne badda mu eyo mu Bungereza waliwo ekitundu bapangawo amayinja naye ng'ejjinja limu lisinga n'ekisenge kino obunene. Ekitundu ekyo kyetooloddwa amayinja kiri ku lusozi. Then ne wabaawo ekitundu kiri mu America eyo bakiyita Niagara Forest waliyo wansi omuliro gwaka gumaze emyaka nga 3,000. Niagara Forest eganye Niagara Falls agamazi agakulukuta awali ensalo Canada ne America. Kati behind waliwo gundi waliwo amayinja 2 naye olw'okuba omuzungu kyamulema okutegeera ye yatuumawo akafaako yakatuuma nti Devil's Kettle. Devil's Kettle. Kati ebitundu ebyo abantu abasooka bwe basooka bepulaninga kubanga eyo Niagara Forest river wakayitawo emyaka nga 16,000 abantu abasembawo okubeerawo ba Red Indians
oba abaddugavu abaasooka baafiirangawo olw'entalo. Waliwo amaanyi ag'enjawulo naye ng'ebimu Katonda olw'okuba yatudizayiningira mu leeya eno gye tulimu, ebimu n'abikendeeza oba n'abiggalira. Kati eclipse season ezize eyayita mu November yajjanga ezenga ezuukusaamu ebimu. Waliwo n'ebimu ebifaananyi ebyalabikiddeko eyo mu gundi. Waliwo giant eyalabiseeko, bali abaali babuledda. Waliwo giant eyalabiseeko. Waliwo omukolo ogwabaddewo ne bakwata ekifaananyi nga giant nga muntu musajja naye nga muwanvu ng'asinga n'emiti. Byabadde mu Brazil. Kasooke mbawumuzeemu eddakiika emu, tugenda kuba tukomawo ne episode endala. Tukyalina Matayo, temuvaawo.